twakiriziganya nti ey'amakulu ojwa buwi kigalo ne yeeyongerayo Comrade we nawe nali mu Uganda naawe ali mu diaspora eno video ekukwatako nkusaba munsharingire video eno etuke ku muntu asembayo naawe wokuche yekukwatako sirika ulirize negenda kubeera nyimpi simpamvu kuba njagala etambule nnyo njagalako 1 million shares kwa tuli milioni 5 siwe kiri buli muna Uganda agifuneko ne Museveni agifune leero ze naku zomwezi ziri abiri abavubuka mugende mwewandiise si byandaga muntu wetaaga ndaga muntu muna omuvubuko genda okwewandisa kubanga obanga togendangako mu national registration kufuna national ID genda wewandiise national registration tenatandika ya national ID tenaba naye kino elections ezigenda okubeera maaso ezigenda ogenda maaso akalulu k'abavubuka mwenna abalina emyaka 18 okudda waggulu nowe 16 genda 17 genda wakiri weeyongereko omwaka awo oyina okulonda olw'ensonga omwaka ogujja oba 2020 ogenda kubeera n'emyaka 18 so nawe genda ekyo si ky'ekindeese muna Uganda omusajja ono azenga ajjako internet nga tutuuse mu kulonda ajjako internet okitegera agijjako era ne kuluno live zempulya mugamba Museveni yali mu control ya internet agenda agijjako. I told you about Starlink nemba gamba Starlink is coming to Uganda very soon nemba gamba nti ono ekyanga kyange no satellite tasobola gijjako. This is a satellite internet. This is the good news I have. Era mbasaba munsharingire video eno muna Uganda wenna Starlink eri mu Uganda nkidamu Starlink satellite internet connectinga mu Uganda teri lupapula lwa mawulire lugenda bibagamba teri media house egenda bibagamba teri simu teri telecom company egenda bagamba nti Starlink yazolwa ensonga Starlink wejja ebitinga zino yensonga wache badde n'omusango kwa Safaricom Kenya ezibitinga it is cheap and fast ukitegere ekintu kino zino fiber internet tezikola. Secondly eno government tegiregulating ate giinaako control nedda eno ya muntu bamwita Elon Musk yenna nyiniyo. So Starlink is connecting in Uganda muna Uganda tebanagironchinga era tugenze ku official website yabwe eno announcement bagitwadde ne batugamba nti yali ayina okuconnectinga oba bayino gironchinga mu mwaka gwa 2024 naye obuzibu bafunafunamu awo ne batusuubiza bagenda ko batucommunicatingira date we bagenda okulonchinga Starlink bagenda kugironchinga kitegeeza ki nti abo bagenda okugula wa authorized dealers wogenda okubamanya amaduka emunafuna gadgets omugendo zifuna but as of now zino ze namba z'essimu z'okubaka Kenya ne bagikuleetera wobanga okomuledi oli ku kyeyo kakasa nti ewamwe balina Starlink why not wachofunira abantu bo Starlink kuba ku namba z'essimu zino balete gadgets bazikuwe eza Starlink then kumwe abaana ba media batambula ne president imbasaba muyiye engeri yonna tufune Starlink eno okitegera muberenga mutambula naye kubanga Museveni atera ku interruptinga internet ne waga balese simanyizi jammers zino jammers zikola ku fiber internet jammers zino tezisobola kukola ku satellite internet. So mukwatagane n'abantu abali awe Kenya tulabenga tufuna Starlink then the secretariat enamba z'essimu zezino eziba zikubibwako secretariat yaffe tufuna at least satellite internet awo ku kitebe ne wane no president waffe jana atambuliyanga tuongere okuboostinga kubanga kana akasajja kali mu fear teri agenda baga mati Starlink connecting abo namba z'essimu zizawo zibatereddewo bano yadira kati gadgets zino ogenda zifuna Kenya ne Kenya si wala nnyo ku struggle yaffe nze ndi Saudi so Kenya kumpi tugere tujeyo gadgets bajje baziconnecting nambe no wogikubako bakuletera gadgets ne bazikuletera then bo bakuleko yaka nga kwoli ku satellite internet je baita Starlink nabagambye ffe tuliko kati sikya kulonchinga wabule kirontie connectinga kye kisinga obukulu. So tutumye gadgets zino tuziteke mu parts za Uganda zetwetaaga such that kuluna kululi tugenda kulumba fala ono nga talina kyatugamba talina kyakwekwasa. So muna Uganda ogenda kwekwasa aki nakugaye foreign policies at play zigenda bikola okitegera. So Starlink connectinga enamba za simu zizo as of now tebanagironchinga naye wano batusuubiza nti bagenda gironchinga mu mwaka gwa 2025 date is soon and yet to be communicated. Bagenda ko bagitwa era shama wamwe Minister of Foreign Affairs nyenda kubanga mbabulya date D Starlink satellite internet wegendo connectinga mu Uganda. I mean wegendo kulonchinga mu Uganda but as of now it is connecting. Mufune gadgets mutambule nazo bamuzisiba ku motoka ya mawulire muzisibeko okitegera then ebenge connectinga satellite kine kisowane kyo kasita kibanga kirabo obwengula nga kitunula mu bbanga bwekiti Starlink obeera ogifunye okitegera. So tukube Kenya
bano ba distributors bazo baje batu connecting nga wetulinda nawo ku launch nga kwa Museveni byotagenda bibagamba kubanga bimukuba nabagamba Starlink is a weapon. Kino kya kulwanyisa Starlink yeri mu lutalo mu Ukraine yefafagana n'abarasha eno satellite internet yebagamba ko. So respect my people them kada amagulira abewa abantu bo Starlink va mu kugula poloti sente zo bagenda zibba kwatako sente zokutte wakote ko Starlink satellite internet such that they don't miss an action. It is cheap, fast and available in Uganda. Respect my people.